Fresh Daddy yakatwala simanyi mugundi mu lodge banna katumusabire kati awulira ati dante ati ogenda eruzira showbiz amumazeemu myaka 2 kale nawe omuntu wagenda ogenda ekitalya mu byokufa era Fresh Daddy munnange katukusabire munnange ebeerenga warning nye tyagabeza bodaboda amazike ge yayimbako amazike gade tegalabika mbu yazinye kamayina kakulukulu naye nga bwomanyi obuwala bwe buti obukapa akawala kakulu tekasakuba kaana kato naye ekintu kyekoze ekibi yakazinisa lubodde naye nga akakazi kakulu ako ssebo tomanyi buno obukazi obwesaza French kati obwo obukazi mbumanyi naye buba bumalaaya sya obwo obuwala kasita katulaba mu Desemba bamalaaya bonna ab'omu Kampala bagenda salako enviiri kati n'obwo obuwala bwe butyo bwe bubeera mu Desemba bamalaaya basalako enviiri baba beeteze ffe abasama abava eno e Bulaaya bwe tutuuka mbu beefule mbu bakyali mu bakamaliriza okusoma senior 6 ne baba bamalaaya bajjako biwiiga byonna byonna ne basala buno bu genetic card bamanyi naawe egyo misege gyawali eri tugimanyi naye kati bwe gituuka mu gundi mu holiday nga gisalako gijjako biwiigi nga gisalasala otuviiri nga gyefula egiri innocent kati gogenda okujja okwana olowooza okwana ka student simanyi kagenda ku university kumbe ogwa mu mbi z'omusege awulidde naye kubanga otunuulira stories z'akaana ako nazo tezigatta bulungi Fresh Daddy oba olina okumuwaayo ku mukisa Fresh Daddy oba olina okumuwaayo ku mukisa obubwana obumu bumalaaya buyaayi kale nza okuba nga musajja wattu Fresh Daddy nga wali wamuwalana oba wali wamutaddeko embeera ng'akaana kaagala kutta gundi kaliya ya Fresh Daddy Fresh Daddy naye oba olina okumuwaamu omukisa obubwana obumu buyaaye tubumanyi obumu bukola mu katale butunda naye mu Desemba busalako enviiri ne bwefulanga bu student era okabuuza nekagamba nange mbadde nakamaliriza senior 6 ngenda ku university oba musimanya amufuresha naye nga kayaye kazibu akakawala kandi bakayaye nga kagala kwonoona linnya lya Fresh Daddy bino tusiga mu kafaanani pawinza osanga bambi musajja wattu Fresh Daddy nga tazinangako Kampala buli kimu kimanyi kisoboka waliwo awusigala yajja n'agamba nti Besigye yamuzina naye nga Besigye yetazinangako awusigala oyo Kampala buli kimu kisoboka Fresh Daddy musajja wattu bayinza okuba beesibako wabwereere kisoboka so tulina okunoonya Fresh Daddy leero engeri gyeri weekend tulina okumunoonya tunoonye n'oyo omuwala tulize sayidi zaabwe bonna babiri oyinza osanga nga Fresh Daddy bambi bamuwayiriza Fresh Daddy nga talina buzibu omusajja wattu yali yeesigira cutex ne bamuwayiriza bwe batyo musimanyi n'agenda mu loogi mbu neyeeyambula mbu najjamu bokisa simanyi mbu yaliko obupeesapeesa mbu najjayo omusolo mbu Fresh Daddy oba wabwoti we wakola tekyali kirungi naye oba tewakikola Fresh Daddy tugenda lwanirira eddembe lyo naawe musajja wattu olinza okusanga nga bamuwayiriza kati Fresh Kid yaliwa tuyinza okuddako era kooti egenda kutuula leero tunoonye omuwala oyo otherwise ate tujja kumuweereza data Fresh Daddy bwe yali azina Fresh Kid yaliwa kwa batambula babiri yegwe muwala gwe nga teweebuuza nti ddala yegwe Fresh Daddy Fresh Kid yaliwa awulidde so
tugenda kutuuza real life court tunoonye omuwala oyo tunoonye ne gundi ate tunaabaweereza gundi data tuwulirize side nga bwe twamaliriza guli omusango gw'oli father ayazina omukazi w'e Masaka n'ayagala okumuggyako ennyumba emisango tugimalanga ekyo guno omusango tugenda gutuuza tugumale tugusale mujjukira guli omusango guli gwe twasala ogwa father yali abeera e Bungereza n'azina omukazi ate n'ayagala omugoba mu nnyumba ogwo ne tugusala ne tugumaliriza era omukazi kati yategeera kati guno ogwa fresh daddy simanyi fresh When I got the MC, I know that girl very well. Why is a fresh daddy? Sigwe gusose. Kwanga omuwala yasose nakola ka video akalalanga agamba musimanyi biri yabaddamu waiza ate najjazzemu akoza akalala agamba musimanyi bwe bamukaka kasokola kali simanyi bamutwala ku kiyigo waliwo ekitagatta Fresh daddy yandibanga teyazina kubanga Fresh daddy ataddeyo post n'agamba bannange sisobola Fresh daddy n'agamba mutakyasobola mbuna kuyima tininga isima nange sikyasobola kuyima ninga isima ninga jjajja ikyuli ngamba zijjukira ne isima nga bamutwala mu komera yagamba bannange ndwadde pressure ndwadde nina sukaali nze nina sukaali Fresh daddy agamba munaitayima bulijjo wano ng'ayogeza maani ng'ayimba oluyimba lw'amazike kati alaga nti tayima bannange abankubira munve ku ssimu yange kuba essimu ndaba ndi ku live ati nkumulimu mbeera n'essimu emu Fresh daddy kasaba birabe nga birimu genda ekitalya agamba mutayima endiga yamutomera mbuze n'endiga yamutomera ngamba tugenda kukomyawo court real life court ekomawo tugenda kukomyawo court Fresh daddy agamba mbuye tayima omuwala agamba nti Fresh daddy yakola ki mbu yamupimpina yo omuwala agamba nti Fresh daddy yamutwala bwati mu loogi mbu yamugamba nkooye simanyi njagala kuwumula kati bwe bayingira omuwala n'alooza bagenda kuwumula ne bakola ki mbu Fresh daddy n'atandika mbu okuyimuka mbu munange mbu kati Fresh daddy n'atandika okumpimpina omuwala ye bwatyo bw'agamba nti Fresh daddy n'amupimpina kati ye Fresh daddy agamba endiga yamutomera nti era tayima simanyi batule tekoleera simanyi emmotoka nsindika njake era yakabya amaziga nagamba bannange nze nakomadde okuyima naye ate omuwala yagamba oba omuwala bannange gwali kunoloza Fresh daddy yazina oba teyazina commenting nga ogamba yazina oba commenting nga ogamba teyazina omuwala yagamba Fresh daddy yamupimpina era ayagala justice at least bamuweyo miliyoni nga 17 Fresh daddy yamupromisinga agenda kumufuulanga shiba kalungi tulaba n'omwana wange Fresh kid wakabi kati nangamba mbu omuwala ajja kufuuka wakabi abeere mbu nga shiba kalungi oli agambye mbu yazina owumakulu agambye anko yazina
Fresh Daddy yazina. Ono yagambye Fresh Daddy like ati yazina. Abo babiri bagamba yazina. Mbu yasooka kulaba Blue Movie Kisumu n'amala. Oli agambye Fresh Daddy teyazina bambi. Abagamba nno teyazina bangi. Emboozi bagirabyemu ebituli. Ono agambye yazina. Yalya naye teyamala. Wani? Fresh yalya nti alabika yazina naye alabika yazina. Abana bagamba oli agambye teyazina naye yasaba mulo. Ayinza okuba nno nga yasaba mulo. Kubanga bwe batukira okugenda mu loogi omuntu natakuba wadde na ku nduulu. Reception kuwulira receptionist. Kumukira gwe Fresh Daddy yali kujeyo omwana singa abadde muto yali kubyendu. Yali gambye banange nga b'omusota mu mpale. Naye omwana oyo omwana yamanyira dde obusolo oyo. Ku ngeri Fresh Daddy gy'afaananamu. Fresh Daddy bwe yali jeyo bw'ati akakira. Omwana yali kubyendu n'agamba banange ndabye omusota mu mpale ya Fresh Daddy. Naye omwana yasirika n'amira bumizibu. Oli agambye yalya. Charles Lwanga agambye yazina. Yazina atera omwana teyawugedde ku bya kondomu. Girl child alabye. Bannange musomesa abaana ate mukole nnyo ssente. Ate ebina bye biva mu ebyo kubeera awo abaana temubafuddeeko. Musomesa abaana. Lwakuba teyayambala. Abaana munange abantu kasitaba munange saidi baya abantu koti zedda zaalinga z'abantu. Bagamba yazina. Full figure General yavuddeyo n'ayingira mu nsonga ezo alwanirira eddembe ly'abakyala. Full figure General yabiyingiddemu. Fresh Daddy we twogerera oza tebagenda mutwala kitalya yegatte ku gundi. Ono abaddeyo akagendayo oli gundi gwe mutegedde. Owenjogerera Fresh Daddy singa kati oli Tanzania ku border ojja kwirabanga ebyokusaaga. Singa kati oli ku Tanzania oba Kenya ali ku border osaliikiriza. Andi Fresh Daddy agera kali okwewozaako ng'ali mabega wa mitayimbo nti nedda. Eating fresh beans is good, but Fresh Daddy doesn't feel fresh. Mbuyenze Fresh Daddy tata wa Fresh Kid oliye Fresh Mami. Fresh Mami ye yabivaamu bamugoba kasaya kizula nti beefudde baserebu n'agamba waayo nga taata ayagala ssente ate ayagala akataala. Fresh Mami n'agamba waayi kayeddire luweero tajja kuddamu bano tabategeera si yono omwana gwe yazaala si yono taata yamuzaalamu omwana nga baagala kamera okufa obufi babeera wali eri nga bazimbye. Fresh Daddy ataddeko amalaasa alinga Bob Marley nti
buli kimu tugenda kikola. Omwana wange tagenda yali alebeseza n'omwana we ogenda e Dubai mbona yagala bamuteekeko ku nnyonyi. Fresh kid tasobola genda. Fresh kid agenda atya e Dubai nga siriiko? I don't think he did it. Taata w'omwana oyo teyali mwangu. Nekibino byokuzina simanyi nange. Naye nga kimanyi taata w'omwana oyo teyali mwangu. Fresh mami yabivaamu. Fresh mami yaba tabitegeera. Taata gye yava teri yamanya. Jjukira omwana oyo. Manager Francis yasooka n'amutambuza iboko. Manager Francis yatoba nnyo n'omwana. Lwapa bannayuganda mwerabira mangu. Manager Francis n'atambuza omwana oyo. Manager Francis omwana n'ashayininga ati tugenda oyingira mu covid omwana yashayininga. Fresh Daddy yali eri ng'asiiga Cutex eyo mu myala eyo gye basiigira eyo. Omumanya abasiiga Cutex eyo mu myala babeera eyo nga batambula eyo. Abasiiga bw'ati kati omukazi gwe yali asiiga yali alaba TV alina okulaba akaana koogera oyo mutabani. Fresh Daddy yasuulawo gundi Cutex n'adduka mpaka ku NTV. Yakwata kabona n'abagamba munvuge mpaka ku NTV. Bagenda okuva na Manager Francis oyo mwana nze amuzaala naye nga yali yamuleka luweero. Okakana amwesibyeko lubonene nga bw'omanya abaana. Omwana n'agamba bwayi kanimbere ne Daddy. Manager Francis bamugobye. Omusajja ya discovering omwana n'amufuula buli kimu. Okakana Manager Francis bamugobye. Era okuva lwe bagoba Manager Francis Fresh kid taddangamu kuba kyekimu. The guy contributed. Omanyi Katonda tali yanguze. The guy did a lot n'ateekawo n'aliwawo Embeera. Okakana we bashayininga tebaamulabawo. Baamulaba nga atwala ekingi nga bw'omanyi omululu gwe Uganda. Ne balaba nga atwala ekingi ne batamanya nti munnange ebintu ebimu omuntu naye yateekamu time ye kati ng'alina okubawako 40%. Ne bagaana. Fresh Daddy mbu kati yabadde manager. No, ekyo si kyenkugambye mbu it's okay to be in charge of the kid. Ekyo sinakiwakanako. But the other guy was professional. Oli yali professional. Ono tata just yabiteekamu mbeera. Abasizi ba Cutex si basanyufu. N'omuwala tugenda munoonya leero. Tugenda mufuna. Era ayina enamba ye gimpeereze mu gundi mu inbox. Oyo omuwala tugenda munoonya tumuweze data tumuleete ku Real Life. Atubuulire. Tugenda munoonya. So kati Fresh Daddy tibagenda kumuvunaana nti wa defilement. Mbe yazinyo omuwala atanneetuuka. Kyakkanno bannange. Ogiwulidde emisango gy'e Uganda. Mbu yeebase ku mwana atanneetuuka. Kanoonye omuwala oyo leero tumuleeta olweggulo tusobole okuba nga tuwuliriza story ye. Tunoonye ne Fresh Daddy. Fresh Daddy naye abeere nga atuwa story ye. So lindirira leero olweggulo tugenda kuba tunoonya omuwala oyo. Tugenda mufuna. At least tunayogera naye ku ssimu asobole okuba nga atubuulira kiki ekyaliwo. Shoti ya bitwala bibiri tujoogeddwa. Mweraba.